Nnyo okubeera ng'otulaba, nnyo okubeera ng'otugoberera. Twagamba nti ntuba tutuula na kuwaya okutegeera ebyo ebyebuziba, ebyo by'otaawa makulu oba by'otaalabako nga tubijja ku bantu abatuufu. Nasalawo okikola bwe ntyo nti nnoonya abantu abo abaakola ekintu ky'oba oyagala okuba ng'omanya ne tuwayamukko nabo. Olunaku olwaleero ndi ne muzeeyi wange ono Matiya Kakumirizi abangi gwe bamanyira ennyo okulimba lwa Naggujja. Ddala. Lwaki tompaamu vaasi ya Naggujja omuntu n'awuliramuko kale amanyani gwali nayo ku seetiri. Oli yajja n'obukambwe mukyala Naggujja. Yajja n'engoye ng'azeetisse azikasukira mujja we. Aliwa mukyala wamu n'omuganza engoye zizoza. Baffe bw'anaava gy'ali nakusiima weegule ennyo gange. Buli lw'omulaba nga weekuteera ojja weegonza. Naye mukazi gw'olina akajanja nze era najjirirwa. Naggujja. Naggujja. Nina lukompozi nga nendiwandiika. Mwaka ki ogwo? Mwaka gwali gwa 87. 87. Olimba n'oluwandiika. Era nafulumiza audio. Kuba eno video yaako yajja luvannyuma 2000 awo. Naggujja n'afuuka Naggujja. N'afuuka Naggujja. Makulu ki amakusika agalulimu? Abantu bafuna ebintu ebyo mu maka gaabwe. Yes. Obutakkaanya bubaawo. Obutakkaanya bubaawo. Ate oluvannyuma abadde akyayoono ate omukwano ne gudde eno olaba mukyala Naggujja engeri gye yatambula. Mukyala Naggujja bamugattako omulala. Baba bali awo aba akyali ku munne ng'ate omwami aleese. Wewaava embiranye awo. Wewaava embiranye. Kale nsaba muzeeyi obuze ku balabi baffe ab'omukutu guno tubeere nga tutandika. Abagoberera focus bannange mwenna mulamusizza nnyo mwebale kubeerayo Mukama yeebale kubakuuma era musaba ayongere okubakuuma ebbanga ggwanvu muwangaale nga nze ekituufu okubeera nga abamu tubasoma mu byafaayo gwe oli byafaayo nze ndi byafaayo gwe byafaayo ebitambula. Golaba mu mwaka gwa 1991 natandikira okufulumya oluyimba olwasooka. Naye nga munnange Dani Mugula ye yansooka. Dani Mugula yalikodingayo kodda. Mu 67 oba 68 awo. Muzeeyi mbadde njagala olunaku olwaleero ompisizeemu mu ngeri enkyukakyuka ezikolebwa naddala mu kulikodinga n'okutambuzaamu endongo. Ffe tutuuse ku mulembe kati gwe tuliko essaawa zino newankwadde naliko kugwa teepu naye ogw'essaawa zino omwana agenda bugenzi ku mutimbagano ng'adamunodingayo ng'ateeka ku memory card ng'akutambuza ndongo. Ebintu byayanguwa ate oba nebidibagana ennyimba ze lwali tuyimba twali tufuna nnyo mu nnyimba naye kaakati kulufunamu olina okuyita mu makubo g'ewala olaba nga amampi naye muzeeyi nsaba onzizeeyokko wali bakulu bo ba Christopher Sebadduka bakozesanga kibbo ku mulembe gwabwe tujje nga tusengeka emirembe bwe gizze mpaka wano leero bwe tuli. Omulembe gwabwe nange nagusanga kubanga we nayimbira gwali tegunnakyuka naye nga bo baakwatanga wabangawo studio gye baagendangamu naddala bayimbi twayimbiranga Nairobi. Wantu waliwo recording studio. Recording system etandika ddi wano ewaffe? Wano mwaka gwa 55. Wano ewaffe mu butongole gatandise okutandika wano okutandika okurecordingira wano ewaffe. Kyali kya luvannyuma nnyo. Kyali kya mwaka nga 72 73. Kati muzeeyi 71 ku ddeeri wonna nga twagendanga Nairobi. Era nze nalinya Akamba wano oluusi twalinyanga baasi za Akamba baasi oluusi bagitanga OTC. Ng'olokozesa ssente mmeka? Kampuni yatugulanga yatwetikanga sikyajjukira simanyi ssente ze twatambula. Ebiseera ebyo kampuni ki eyalinga bagula? Recraft Uganda. Waliyo ne ndala bagiyita nayinza okusinga natunda mu Recraft. Muzeeyi eyo kampuni ng'ekola etya? Yejja ne ojja kati mugenda nayo mugenda naye oyo
omukulu wa kampuni eyo oba n'atuma omuntu ne mugenda naye Nairobi ne muyingira studio kati ye ategeragana oba enkolagana zaabwe naye nga twafunanga fe abayimbi twafunanga percentage ku buli jjinja twalinga mu reality kati nga jjinja bwe lifuluma nga babala mayinja gaze 15 ba 2 ng'omanyi nti buli jjinja nfunako percentage eno nga percentage omanya otya nti gazze bwe gati omala ebbaluwa egenda okugaleeta n'omukono gwo gubaako gubaako era bwe gatuuka ng'omanya nti bafulumiza bwe gati bwe gaggwawo ng'omanya gaweddewo ejjinja lino lyabeera nk'ennyimba mmeka amayinja gaffe gaabangako gaali ga mirundi 2 eryasooka ettono lyabangako ennyimba 2 nga lyo libeerako oluyimba erudda n'erudda erudda lumu n'erudda lumu zenyimba 2 era wavanga wano ogende Nairobi ng'otutte ennyimba ezi 2 ng'olikodinga ennyimba zo 2 ng'okomawo ennyimba ezo dakika tezaabanga mpanvu okukola oluyimba oluwanvu ennyo zaabanga dakika 3 naye nga n'ejjinja teriyimba bulungi empisa eno kubanga empisa yayitanga mu kakoloboze kali akati oluyimba bwe lwabanga nga lugazi ng'akakoloboze bakola kafuunda empisa oluusi nga egaana okutambulyamu ng'egenda ebbali mu kannya kali empisa omweyitanga ng'egaana okuyitamu naye dakika entuufu zaalinga 2 n'ekitundu ekyo tekyabalimetinga obuyiiya bwammwe okukendeeza ebigambo byo okukendeeza enteekateeka gye badde oteesa munnanga ate ennyimba ezo zaakolebwanga nga tofaayo kubanga kyaliwo kyekyaliwo era nga tolowooza nako nti osobola okukola oluyimba ate lwanvu nze nno kati muzeeyi mbadde mmanyi nti endongo yammwe eno kuva dde ennyimba zaalinga mpanvu dakiika 10 ekyaziwanvu ya teepu bajja ne baleeta compact teepu eyo ng'eriko ennyimpi gye twayagala okuyimbirako yali ya dakika 6 naye wabanga yeyekyenda naye dakika 6 eno netugamba dakika 6 omuntu ayimba ennyimba ya dakika 2 kitundu onootekako ennyimba nga zisukka ne mu 2 bw'oba obazeemu edakika 6 nga zisukka ne mu 2 akati ne tugamba nti omanyi nti tutandika okuyiiya omuntu oyiye oluyimba lwa dakika 10 muzeeyi muli mwaka ki awo mutandikira teepu zijja bbanga kyawo teepu zajja mwaka gwa 73 awo 74 awo wezijjira mukyusa kiri ekibaddewo mutaapinga ku kino ekipya ekizze ate kyatuleeta okukyusa okudda ku teepu kyali bwe kiti nze nno nange ndi kagezi munnyo nze omuwera ku baasooka nga bwe nali organiza wakadonkamu okukola ebibiina ekiwakiŋŋambyeko nze naliwo kakati na mu kino natambula nnyo nze nina kamashini ke nagula ka record play kagundi 3-in-1 kalinga kayimbirako ejjinja nga kalikodinga teepu ng'ate kaliko ne rediyo ekatuuma 3-in-1 nga kaliko ebintu 3 kati mu mwaka gwali gwa 77 neetaba mu Black African Festival e Nigeria mu kibuga Lagos. Muzeeyi namwe mwagendanga eyiye bwe bano ebiri ku gino emirembe gy'abakenzo babebe kuulu ate nze saagendayo lwakali lwa kuyimba nnyimba eza gita nze neetaba nnyo mu traditional music ne dance wagenda ku olwo lwa dance culture mazina maganda
nakola practice social center Mengewo buli bivuga ebyamazina k'amawanga agali mu Uganda. Amazina gannansi aga Uganda. Era bakwetaaga nnyo bw'abanga ng'otusobola okukola items eziwere 10. Naye obanga olina ka item kamu otutwalire ekifo kyaffe ate tumanye tukwata kakumirizi tulina items 10 n'omusobyo. Okuva wano mu Buganda nga wentandikidde ogenda Busoga nakubanga embayiri amadinda. Nze ndi mukubi wa madinda nnyo. Ng'ogakuba n'osingana n'omwana enzaalu. Ate va ag'omu nga kuba n'ag'abangi. Waliwo abaawula n'abanazi abanaga. Nze nagamba ki bintu biwanvu kakati ne tubanga bwe nagenda Nigeria nengolayo ka 3-in-1 nakakulula mu kibuga Lagos. Olwo twasulanga ekyalo gye baatukolera ate n'ennyumba twasingana bazimba lwa Kivulu eyo. Yali Festaka Village nga bazimbirwa kyali Black African Festival. Abantu bava mu America baddugavu abaawo twakuŋŋanira bazze balabe ku buyiiya bwe mulina. Era ffe abava mu Uganda twalina flat eyaffe eya Uganda. Omuze y'ennyonyi yesooka. Nali nje ennyonyi gye nasookeramu naginnya 7 yabyakuyimba? Kuyimba kubanga ate awo bwe nkutwalawo ate wawanvu. Katusooke wano tujja wawanvu. Awo tujja kuddawo. Tujja kuddawo. So mugenda? Kaakati twagenda Nigeria mukwolesa. Bwe nafuna akasente gye nagula kamashini ako nenzija nako. Bwe ngenda okukatuusa wano nga ndawo nteeka tapu kayimba bwe njagala okukwata byenkwata kakwata nga kantu kano kayinza okubaako ekyenjawulo. Nze nalina ebyuma ebya bandi. Nali nga mbeera Mbuya. Tulina Mbuya jazz band. Ate byonna nga nze mbisetinga ku mastage biki byonna nze mbimanyi. Kakati nga nfuna kaluumu kange nasola nga flat ezo z'Ebugulu bizola. Nalinamu enju mwe nasetinga ka studio. Kakange nendeta mikisa nendeta amplifier gitanzirese nenfunayo bannanga abakubi. Nalina Bazayire abakonkyovoma nze manyi nnyo Oluzayire. Nabeera nabo nnyo. Omanyi n'Oluzayire? Naye ngala nyoso okanisinga ina ebite naye bi kekategeeza ki katugasinga bino gamba muzeeyi nasanyusa okulaba obulamu bugamba ki ndenge nini ng'embeera ki olukongo ng'olumanyi? Olukongo naluyiga kuba nalwa nabo nnyo. Yaka tokende jangu tugende. Kati bajjanga nabo balikodingireko? Nabeyambisa baali ba musician ba group yaffe bakubi babivuga mbagamba mujje. Kakati nenfuna microphone nengatta obuntu bwange nenkozesa ka record player kalike waleese kenaleese. Nyinsi ngendo okumala nga ndawo oluyimba tulukutte nga luvuddemu ekintu. Ngamba ekintu bitandika biti bwe kinakanye nnyo nge Nairobi tumusazaamu kubanga Nairobi atutambuza nnyo wabbeeyi. Ate amayinja abo gajjayo mufunako kasente katono. Tujja bisazaamu. Tulekerawo ogenda nze nakwatiranga mu phonogram company bagitanga phonogram industry ya Nairobi. Naye abalala bakwatiranga Kerikyo wano Kisumu. Olwanga tewaliwo nnyo bwongo okuyiiya nti Uganda tuvaayo n'abayimbi bangi katuleete ka studio eno tubasemberere. Okusemberera baluwa? Omuna Kenya abakola Kenya ba producer bakomewo wano bajje wano wenge gye muvaayo bakasitoma bangi eno namwe babakolereko keno ekyo tekyali. Tekyaliwo naffe twatandika lugezi lwaffe.
mwetumiikiriza ne mutandika ekyammwe ddala ne tuteeka oluyimba ku kaseti ogenda duwuliza nga biyimba enjawulo kawempe nattula ejjinja olireeta oteekako kamashini kano ne kajja oluyimba ku jjinja okuliteekako ku teepu lwaki ffe tetukuba direct ne tukolya eddala direct tutandika nze mutandisa omubereberye owokulikodinga oluyimba ku teepu ate era n'okukola oluyimba n'oluwanvu ffe tubitandika olina muyimbi ki olwawo abayimbi baaliwo wakati nga waaliwo Joseph Kiwanasi wamanya ye mutaata wa Kinene Kinene omumanyi Kinene yali mu Eagles twatandika buli Kinene na bwana buto oba kaali kazaaliddwa ndowooza nga kazaaliddwa abo Dani Mugula teyasooka kujja sooka kukwata abana abeeno eno wansi Dani Mugula mulaba naye luvannyuma nnyo nga kati muzeeyi mutandika mutyo okiteekamu kibeere mukifunemu ssente tumaze okizuula wali kikola mutandika nikyo kireeta mu commercial okiguza abantu nti ne bana abazitambuza bamanye nti ddala kikola ekyakakaseti kati gano amakampuni agaagulanga enyimbe abagakolanga ku nyimbe z'amayinja gali twabatwalira teepu kubanga awo mu kiseera we twakwatira okukuuma kafo ako amayinja galeetebwanga naye nga bano aba kampuni zino nabo obuteepu babukozesa nga bagula teepu mu bayindi nga baddira ennyimba bazijja ku mayinja baziteeka kuki ku teepu kakati naffe nogamba ne lwaki bwemmanga akatu kayinga nosobola okukola nekateeka ku teepu lwaki mbanzira yeeri kati babanga balyanga mugamba wulirizamu ulya luyimba lupya siruvudde Nairobi tubikoze lutya luvuddeyo bulungi kati kyonoonya ki kusegera ate genda Nairobi oleeta amayinja gatandika okudibaawo tuli mu 7 7 awo tuyingidde 7 tukola tutyo ejjinja mutandika odivaako okwerabira okugenda wa Nairobi era amayinja gaffe gasigalayo nnyo Nairobi eyo ndowooza ne bwogendayo kakati gyegali mu bijjukizo ate ago gaba malungi okusinga agaffe kuba agaffe empiso zagayitangako nnyo owudde yengeri gye twatandikamu muzeeyi katono nnyo osobola okumpaako ku ngeri ku kizugira ku kifaananyi nga baproducer saawa zino bwe bakola nti ojja mu studio ye naakwata kiri kikonso okubeera eringa ennanga amaloboozi kwe gaviira kummwe ku kiseera kyammwe mwali nga mukikola mutya twabeeranga na mikisa yo gye twateekanga waya emu negenda eya audio neyingira mu kino kimashini kamashini ke twagula ko nga kagatta byonna kabiyingiza wali naye nga mikisa yesunsula okutereeza nti eno besi nyingi bikiika mikisa nga yekikola ku seti nga kulina kuba kutya nsobola okujja muyimbi wange omuyimbize n'eddoboozi lyange n'ennyimba ne mubikwata oba mikisa yasobolanga okukola ebintu byonna kakati mikisa eba mu layini microphone eba neyaayo gitange ebeera neyaayo bweziti kakati gwe nga kuliko treble besi biki buli layini volume ng'ebeerako nebwetu bwe twakolanga so okukwatanga oluyimba kyetaganga abantu omeka mu kaseera ako kyetaaga omuntu omu nze wabula kye twakola twazimbanga akasenge k'omuyimbi okusinziira ngeri gye twalabanga ebintu bino ebikubibwa bireme kusaasaana
n'abeera wali yekka nga microphone eno tesikaaki bino ebiri eno yatwalangako kokka akaloboozi akavudde mu gita akavudde mu microphone muleme kubeera nga eddoboozi ly'omuyimi tuwuliramu ate biri ebirala awuliramu ate ebirala kati ngaekyo ekyowulira wali awagala amadirisa gaako gajja kujja kuyingiramu so mutuvuga awo kuba ali mu kutulaba muzeeyi leero njagadde tutunulire mu kanyomero ako engeri endongojeze oba ennyibagizze zitambulamu tuva ku jjinja tuleetawo teepu teepu etukwata tutandika mu 7-3 etuvuga ejja mpaka wa yatuvuga nejja paka twatuuka mu 8 eno kyalwawo nnyo ate okugenda okukyusa okuleetayo bino byaki babiyitani flash kati before flash zaluvanyuma yes tulinawo gye bayita waliwo cd ezateekebwanga mu dvd obwala uli obumasamasa yasooka okujja cd eyo ejja ddi mu music ate n'omwaka bambi sigujjukire tegwawera 2000 eno mu 2000 si ewala nnyo olwo tuva ku gundi kuli ku teepu wayingirawo ate cd wayingirawo cd njawulo ekyeri wakati wa bino gyewasanga wakati wa bino ebibiri ebya amayinja oba teepu n'amayinja okay sooka onjawulire mpa ngeraageranyiza teepu n'ejjinja ebirungi n'ebiri ebyali wakati kaakati ejjinja lyabanga ddungi nnyo ejjinja masiini yatukwatanga nga tuli mu studio yabanga masiini nnene bweti eri e Nairobi ng'ebeerako olutambi lunene ogatta zino engalo bbiri obunene bw'olutambi wano nga lwetooloola luti eno luzingulukuka lwetooloola nga lunene kaakati bwe mwatandikanga okuyimba eyo mashini kankuyite kusiiga yeyasiiganga oluyimba ku teepu kuli kaakati ate oluvannyuma bwe bamalanga n'okutegeka nti obadde okuba n'okola mistake ate nga muddamu kubanga bagiyita mono olina okubeera nga weetegese nnyo practice yes kubanga gundi layini etwalamu ku teepu yabanga eki emu wokolera ensobi byakuddamu omu bw'akola ensobi mwenna muddamu ate era nga mubeera nnyo disitulikiti nnyo omuntu obutakola nsobi era kyovula twakolanga practice kati abantu bebakola tebakola practice mwakolanga practice emala birungi ki ebyo wasanga ku teepu ebyawukana ku jjinja ebyawukana kubanga jjinja oluyimba bwe lwavanga ku jjinja lwabanga lulungi nnyo buli kantu konna ng'okawulira kegabanya kali kokka naye kakati bino oluusi ebimu byegatta n'owulira nga oluyimba lwagalana kuvuvuma buvuvumi si ku mulembe kati mulembe guno abaana babiyize naye wali emabegako buli mu kutandika okuva ku jjinja mudde ku teepu kale kanyoolagana akaaliwo awo ate n'okufuna mashini ezinakijjayo bulungi kubanga luli twali tukozesa record player okusooka eyamayi gulamufooni yeyasooka gulamufooni twaginyoola nga bunyoozi bwetu nemala okujjula wemala okujjula ng'ositule omutwe oguliko empiso gyogenda okutuuza ku jjinja ng'oguleeta gwenyolawo kuti ng'ogutuuza ku jjinja nga litandika era wabanga oleeta bwoti omutwe wabangawo ka switch kwe gwakoona nga bekka ejjinja litandika okutambula
nolokotekako kwa muzeyi ebintu ebyo birina gramophone nyirina nakugondi kuno kusimu okwo namba physically physically kati gramophone siginina record player nezo nyingi ne tape nzinayo radio ya tape yinjirina ebyo mbirina n'amayinja galige nayimbanga nkyagalina ate ne cassette kati abuze tujafunayo mukisa ndowooza ebintu ebyo tujje tubiraga abantu babirabe kuba mulimu bambi omwana wa 12 nga bw'omugambe baagala omanya story eno naye nga bw'omugamba obugambi agamba wakati kyekiti ekyo oba kyali kikola kitya kubanga mwaka gwo n'omwaka naye Bulaya byali bikyali kubanga bampa ejjinja mu kibuga Barcelona twali twagala kukola practice y'oluyimba ng'olw'eggwanga olwaffe olwawano naye twali twagala kuyiga olwa Barcelona ne batuwa ejjinja olwa Spain si Barcelona olwa Spain ne batuwa ejjinja era ndirina bagamba ge mukozesa lino ngende mukole practice nga mukozesa lino. So tuyingira mu CD mumaze okutegeera tape awo mujagadde mugitegeera ate bagamba kale tuleseyo omulembe omulala ogwazi CD. Awo wali watya mukisanga mutya awo nawo si bonna abakolanga ebintu ebyo babanga abasomyeko kubanga nedda n'abatasomanga n'abatasoma baalinganga babiyingiramu asomyeko n'amanya nti wano enugundi reflectinga bweti nga yasobola okivuga okikontactinga awo kakati ebyo ne bibeera awo oyo naafuna omukisa naye gwakutwala kukola mulimu ogwo. So kati muzeeyi wali eri emabega wali we mwatandika okulikodinga mmwe wane ebyammwe Nairobi mumugobera ddala twamugobera ddala era kifo kye akyalwawoko manja galeetebwanga kali bwe galeetebwanga wano ng'abantu tebakyagula mayinja abantu nga bagula teepu ennyimba kubanga zonna waziteekanga ku teepu akwata teepu ye n'agenda awulirize naye lino yagendanga n'ejjinja eri dimu ng'ate alina okubeera n'akamashini akazanya amayinja era nga music tomusanga buli maka naye teepu ey'eddakiika 9 n'oteekako amayinja 30 gwe ennyimba ziri zonna ziri ku teepu tolaba ndi kyali kigonzeemu nga kigonze. Muzeeyi osobola okujjukirako ku bantu abakulyetingawo ku studio ezo ze mwalikodingiramu ab'enjawulo okuva ku yammwe eri? Wano njukira Mr. Edmund Batte yatukwatiranga wali mu Ndeeba yamanga mashini zino ennene ezatukwatanga kati teepu eyo gye twasutiranga mu mikono. Ono Batego twalabanga ku Bukedde TV. Ku Bukedde TV no za mwamulabanga waliwo wa Bukedde mutabani wa Batte. Kirabika kituufu ono mutabani w'oli. Okay. Naye nga bw'oli bwafaanana n'ono we n'omwana naye atandikawo ne studio atandika okulikodinga. Kati teepu zaavanga eno nga ziwedde okulikodinga nga eri batwala kukola jjinja ate amayinja nze natuukayo gye bagakolera n'enkyewuunya nnyo kubanga ate bo baasookanga kusala baagiyitanga sitampa. Sitampa yetya? Sitampa ndowooza wabangawo mashini ewandiika oluyimba kuki kuno kati ate sitampa ezo zaabanga 2 ng'endala ebeera wansi endala waggulu baakunyulanga ebbumba bati ng'akawunga ne bateeka mu makkati nagenda okulaba nga banyigiriza bati ng'ekyuma kigira kinyiga gundi oyo plastic yo ng'agaziira muli bwati ogwo ne kubikulawo ti ng'ejjinja limaze okwekola wangi oluyimba lubeera kuno n'olulala nga lubeera wansi nawe lubeera ludda kati nga balugatta bugazi
Muzeyi, amannya g'abantu bano wammanga ba Kasiwukira, ba HK, bani sinnabawulira mu lugero bo bayingirirayo wa? Anti abo bajja luvannyuma nnyo. Abo bajja nga kaseti, bajja ku kaseti. Ate bagenda okutandika oba batandika ku biseera bya kaseti awo 7 nga mu 7 eyo bwe bajjira. 7 6 7 ofunako kisokolako nabaabo okolayo ku recording na recordingayo naguza okusinga naguza gondi HK naye namuguza naye gondi bambi Gabriel wamanya Gabriel simbadde sinamwe mbadde kugira nyoka Saint Gabriel yali awo ng'oyambuka ova mu paaka enkadde ng'ogenda mu katale na Kasero naye yalinga awo ng'ovudde eno bano bayikike bo nga bali eno wansi naye waggulu wa paaka negenda mu katale na Kasero yalinga awo bw'atyo Saint Gabriel nakati akyaliwo omukwano gwa n'essimu yenjirina akyaliwo era akyakola bino yabivaamu kati ali mu biki ejuzi baali bamulonze okubeera minisita wa Kabaka alina amaka ge malungi nnyo Muduuma naye ali mu bintu birala ali mu birala ebino ebyendo yabivaamu dda tuyingira mu CD CD njawulo ogigeraageranya otya ne teepu advantages and disadvantages mwasanga obwo andi teepu yo yakuumanga nnyo oluyimba ng'ekuuma oluyimba nakati abaziina ennyimba zikyaliko naye kali nga kayinza okwonooneka CD nga yeezira gikolobola ng'oluyimba lufudde oba omusana okugongobaza bityo naye n'amayinja gano gagongobala nnyo amayinja gano abutono buno ejjinja eryasooka lyali ebbumba lyalyo nga linga essowaani ey'ebbumba bw'ogitaba oti neegwa ng'eyatika nagali agaggula mu fooni bwe gaali ate empisa eyasonga nga ku jjinja eryo ng'eri mpisa eri ng'etunga engoye kusinga n'etunga olugoye naye nga yeyita ano ng'ejjinja eryo lyennyininyini liwagala empiso ekivaamu ng'eyeekaddiwa ng'ogisuula ng'osibaku endala so yatukanga nge teepu mu byonna byonna ebyaliwo teepu yali esinga okuwangaza ate nakakati ennyimba tukyazirina ku teepu nkyali zirina so nga ate CD y'olufunayo kakulaka ng'efa oluyimba erusudde nazino CD era nezibuza ennyimba tuvaawo mu CD tujja tuleetawo flash ne memory card ng'oluyimba oluluyimba ne balulikodinga abalukuwa ku flash yo ng'ogenda mu nkyukakyuka naye mashini yo bwebanga yendwadde oba kiki ako kayinza okufaama naye kyo tekikuluma nnyo ogula akalala n'oteekako bino byonna enkyukakyuka zino ezijja okubaawo oba ezijja zibeerawo eno gye twakoma obutekinologi okujja waggulu mwakifunamu oba kyabakosa? Kyatukosa nnyo. Kitya? Kyatukosa kubanga luli ejjinja wafunanga kale ngaffe abakolanga gondi abateesanga nti tujja kukola percentage manje ne gajja nemanya ndi gazze 400 nti newe ofunako katono naye wamanyanga naye kakati bino bwe byajja okumanya nga olimba olufumya ebepa nga lumaze okubona ensi yonna nga tokyalulinako buyinza pozi kakati nga bwe basayininga copyright ndowooza bajja kitambuza kubanga naye bannaffe mu nsi yonna bate okubanga ennyimba bazifunamu so okujja kwa copyright kukyasobolako okubataasa? Kuyinza okututaasaako etteeka nga lizze ti omuntu bw'akwata oluyimba alutwala wano n'aluwandiisa kaakati bo ne baziwanika eri
obusente obuvaayo n'obanga obufuna kubanga bempulira nti buli muntu anawuliranga ku lunyimba olwo ajja kubanga alina kasente kajjayo. Mzee nga tuwumbawumba wafunako ko omukisa oguli mu bitongole bino ebigamba ebikuŋŋaanya ssente z'omuyimbi okwewandiisaako oba okubaako akasente k'ofunako bukyanga bitandika? Tulaba UPRS, tulaba Ziwuma, tulaba Zaani, ebyenjawulo. Era nze lwakuba nti baluwa saakitegere naalize n'ebbaluwa yange ffe bamu abasooka mu UPRS era ndi memba mu UPRS. Olwo nga tukyali wano ovuddeko Kamaso Bank awo yalinga ngaawo ku City Square awo. Kaakati eyo nagibeeramu era baatusasulanga ssente. Batuwanga ssente aba UPRS babawanga akasente. Batuwanga akasente naye kati okuva lwe ba Mr. Wasula oba omumanyi abaali aba UPRS kasaate babajjawo kuva olwo situddangayo kufuna ku kasente. Okuva administration yere yaba Wasula yavaawo nekyuka situfunanga ku sente katuwulira ate basayininga copyright ate katweta gasumingi kola kutya n'ogenda n'otwalayo oba emitwalo 5 simaye okwewandiisa sibitegeera nabitegeera. Mu kaseera kano nga tuli wumbawumba bwe mufunidde advantage okusinkana ku minisita Nyombi Tembo wammwe atesti munnammwe mugezezaako okumunyonyola ebintu bino era n'emubalaako n'empenda ze mutema twatuula ne tumunyonyola era ye kennyini n'agamba nti ebintu bino agenda kubiwanika buli muntu afune mu nnyimba ze era ye aimu ye mwagala okututambuliza naffe tukitunuulidde tulabe oba kinaatuukirira. Minisita ayagala bayambako nti nekakumirizi waabwe addemu okufuganyirwa mu muziki we. Ate nze nja kumufunamu kubanga wa Luganda nnyo. Nyombi yeddira Nnyonyi Nyange nange ndi wa Nnyonyi Nyange oyo mutabani wange. Mutabani wo. Mutabani wange. So enteekateeka zonna eziriwo saawa zino zakulaba nga nammwe muddamu tuddamu omulimu okugufunamu kuba kati gwali gufudde kituufu ng'omuntu okufuna mu luyimba lwo oyina genda kuyimba ku bivulu ate ng'ebivulu birina kategole z'abantu bezinoonya kati ffe kyova olaba nti baali batukubye etteke kituufu bakadde ayimba waani naye nga ate naffe kye batwagalako bali twayimbanga ennyimba ezibuulirira ezitawemula ekintu ekyokuwemula nga nkikweka nawo ng'osabika ekiyimba obubaka omuntu nga olutegero olina okuba nga otegeera nnyo era oli myaka egirina okuba nga girutegeera naye kakati basulawo busuuzi bigambo omwana nakikubawo ate natekawo ekintu ekitalina nga makulu wadde bwekati era omwana tabaako kyayiga. Nze ntunuulya ennaku zino TV n'amagezi ne ganzibwamu nga ndaba bayimba fekolote kugamba aleeta akantu olw'okuba kakutte mu ndongo na bano baami nga bo bazina buzinyi. Oba gwe mulembe muzeeyi nga munange oyina omulembe ate awo waali badde wasinziirwa okutendeka ennyo abaana baffe baleme kulaluka kwonooneka we baali badde bayigira ate wayingiridde ekintu ekyo ne bateekawo nnyo essira ne bagamba kati ketufunye abaana bano katubatendeke bajjemu ekyensa luli badde basoma mu bitabo ebitabo nabyo tebikyasomeka naye katufunye abasomesa abalungi nga bali mu music n'osuula ekigambo ekyo kinnuma ekyo. So wetufunira flash wetufunira memory card wewajjira emitimbagano wajjira emitimbagano music omuyimba nalyoka abunesi yona n'asaasa ddala. Kale mbadde ne muzeeyi wange Matiya Kakumirizi nga tugezaako kutuwumbawumba oba tugezaako kutuyitira mu lugendo lw'enkyukakyuka y'engeri gye bakwatanga mu music okuva eri gye yatandikira ku Jjinja mpaka wano ensi bwetuuse okubeera ng'emugabana nga bweyagala era tugezezaako okusiigira ku kifaananyi biki ebyo nga bwe bibadde.
tujja kuba tukuwa story nyingi nnyo no muzeeyi wange wenjagalidde mugamba nti kati tutunemu eno ango ngampa mugamba kati tukwate wano ngampa ebibuzo by'onoteeka mu comment section bye tujja osinziirako okubeera nga tukuwa paati ziri ezijja okujja ez'enjawulo endala otherwise abadde ku omutwe gwetisse binene omutwe gukyaliwo mukama akyamutuwadde be bano bagamba aba living legends abakyatambula ebyafaayo tukyali nabyo so tuyinza kuba tusukka wano badde mulungi okutulaba gye tutandikidde mpaka wano ali ku Focus 256 extra wamu ne Kojak Kata exclusive okola kyamaanyi nnyo otherwise tukunena olunaku olwali tusigane mu vidiyo ezijja mu maaso. Bye bye.